bw'omala okukola lisiti y'abo be wanyaga batandika omu ku omu okubanoonya obasasule ssente bakujje ku mitima gyabwe bwe banaaba bakyakulinako okyatagana n'ebyenfuna nabagamba ebintu bibiri essaala zaffe zirina siringi kwe zikoona naye emu ku siringi eri waggulu awo be bantu abali eyo nga bakaaba nga oyina ezaabwe bye bizibu ebyo byolaba abantu bye babeeramu ebitakola ki ebitaggwa nti omusajja yakwata akantu ke n'akakuwa gw'oli bulungi ebintu byo bitambula tiwoli wukiganye buli kimu kiryokke naye nga tofuddeyo omusajja ono abeerawo atya namuggyako essente ze natwala emiliyoni ze 2 oba emu oba emitwalo 6 naye tezizzeeyo onfuna so musaala zino ezikoona ku siringi ne zidda mulimuuko abo abantu era buli mwaka mu kifo ky'okuwandiika bino poloti y'ettaka emmotoka njagala omwaka guno okufumbirwa kuwasa teekakooko 224 Idris Namunyaga Dani Munyage Batte Munyage Chris Munyage sente zino ziri mmeka how do I look for this man abantu bano mbajjemu basobola okunzijja mu bitabo ebikyamu abantu bano nabasomesa ne mbagamba nti ekintu kye bayita credibility ne trust abantu bakirabanga ekyolusaagirize naye mu credit ratings mu nsi yonna omuntu ateewolangako teyeesigika kituufu era omuntu wosobola okulabira obwesigwa bwe kumuwola ssente nagamba muntu bw'oba oyagala partnership ng'ogenda gikola na muntu sooka omuwe ku ssente olabe neeyisaayo ng'omaze omumuwola gyatreatinga mu debts wayino zikuweera ne neeyisaayo nga tannaba zikuwa abantu tebakwata masimu omuntu awambubeezaawo nakasente alinamu miliyoni n'akyuka n'entunula nkutidde era nze sirina muntu ayinza kunkakasa n'angamba mbu Kristo sirikyuka nga nfunye okukyuka giteeka ate mbankyuka mbungankyuka ki nze yenze gundi ate zikinaawe essente ezo zolaba oziraba emabega wazo eriyo ebbomba erimu omukka gw'amaanyi zikupika n'owulira ng'ojjudde nze zijjukirako wano omusajja yalinamu kasente ng'abayimbi ayitanga ayita enkoko gwegujawuwe naye kati ayinza n'okuba bw'aba abakubira tebakwata kubanga ekyali kimupika kyakola ki kyaggwawo kyakendeera kyaggwawo bwebanga gwowerako example gwe mmanyi kyaggwawo gwe ndowooza golowooza kyaggwawo takyalina wadde nkuwaakaama kyaggwawo tewakyali ataso kale guli namuyamba naye munaye tazala kumpa wadde mutwalo kale wadde ndowooza awo nawo kanyambirewo abantu gundi namuyamba naye teyasobola kunzijukira gundi nabayamba abantu balinangirizibwa ate nga atandikira mu nnyingi naye kati njagala kuyamba ku bantu baffe bwana batte nze mmanyi ensonga lwaki abantu abo be mulowooza nti mwayamba nga tebabaddiza oba tebakomyewo oba abantu abo tebali appreciative nze ensonga ngimanyi ebintu bibiri byanjawulo waliwo omuntu gwoweeyambisa n'omuntu gwoyamba kati obanga byoyogedde mbitegedde bulungi yabyeyambisa kubanga yali alina kyayagala nti twamulabe ne gundi nno dani asooka akomewo bino ebigambo bibye kati gwe labayo buli lwe weeyambisa omuntu n'atuuka mu bulamu obulungi emabega gye yava tagenda kubanga abantu si basiru ekirowoozo kyonninako nti wannyamba kyanjawulo n'okuba nti wanneeyambisa omuntu gwe weeyambisiza bw'atakujjukira gw'omusigaza ekkonda ku mutima kyova olaba abo abantu abamu ennaku zino waliwo n'enjogera egamba nti katonda tasula ku njuuzo nti omuntu gw'onyigidde era n'okuutira evviivi ebintu bye bitagale ate munange nkyo omuyitako nga bitambula ebikolimo by'enkoko tebitaka mu nnyi akati wano osobola okukozesa akatiba n'omanya woogwa gw'osabira obubi buli lwolaba ng'oli bulungi manya ensobi yaliyo siyiye gwasabira obubi gwabanga oli bulungi obanga yali bulungi nga yali bulungi gwasaba gwoli gwoga nti omusajja Kristo aboneboneko omusajja tava ku nnyonyi ogenda okuba omusajja yeyongerako ate nze abansabira okuba ababi ezo sala nabaga bazikonvating ezo sente baziryemu ebirala kaakati ekyo